Yasabye Mukama Katonda ku myaka gy'alina atooleko egimu agigabire President Yoweri Kaguta Museveni so that President Yoweri Kaguta Museveni yeeyongera okubeera nga afuga. Comment section gye nasinze okubeera nga njagala oluvannyuma lwa Sean Styles exclusive okwogera ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo. Mwana wattu abaana bamugambye kooba obutambi bw'otwalabe bw'obusegu lwaki gyonna tebagimuwa? Gyonna mbu bagimuggyeko bagiwe jjajja. Yakomaawo yes asobole okubeera nga aziikibwa mu bitiibwa eby'ekitalo naye yeebimu zino ku highlights on top of that ne Kadaga mama Kadaga yalabiseeko mu Gomesi. Ojja kumbulira mwansi awo yalabise atya naye nga ye yalabiseeko mu Gomesi mama Kadaga era nga alina olukuŋŋaana lwakubye wansi mu comment section ojja kuŋŋamba awo. Naye sofa ebintu byatambuddewo ebite olunaku olw'eggulo ku Jazz with Jajja. A very good peacemaker. You've made Uganda ekifo buli omu kyasobola okuba nga yeeyagaliramu ng'akola emirimu. Nange nasobola ofuna omwoga ogwa TikTok kwekolera emirimu nga promoting Uganda positively. And another thing, I want to thank you for being a good father. Look at Natasha, Precious Kamwine, my cousin. If it wasn't them, I wouldn't have been here. It is such a very big recognition for us who always fight for the government online. My question is, what motivates you to be the person you are? We've seen you on several occasions. You're doing the press-ups. Even recently, yesterday, I saw you standing in the rain without moving. Like, what motivates you to do all that at that age? And another thing, Mr. President, I'm 30 years, but I always pray for you. I no longer pray for myself. I pray for you. You live longer and longer. At least on my age, they subtract some age to give to you so that you can keep this country intact. Because at least maybe my purpose will not be very much, but your presence